ate entambula ku luguudo oluva e Mbarara okudda e Masaka ebyayo tebibadde birungi era nga entambula esanyaladde okumala essaawa eziwerako baddereeva okuva mu kibuga eky'e Mbarara bwe beekumyemu ogutaaka ne baggala oluguudo kilomita 7. Obuzibu buva ku poliisi okubanga ebaliisa akakanja. Baddereeva ku luguudo oluva e Mbarara okudda e Masaka bakwesezza emmotoka zaabwe okuggalawo oluguudo ku mayiro 7 okuva mu kibuga Mbarara mu ggombolola y'ebiharwe nga baagala okulaga obutali bumativu eri engeri poliisi gye bayisaamu okubakwatira obusonga bwe bayisa obutono ne babatwala mu kkooti ne babaggalira. Poliisi ekkakanya obujagala bwetukidde ng'ebyentambula bisanyaladde okumala essaawa eziwerako nga tewali kidduka kyonna kibadde bakkiriza okuyitawo. Poliisi ekoze ekisoboka okujja loole ebadde ekiikiddwa wakati mu luguudo okutaasa embeera ebidduka bisobole okuddamu okutambula. Akulira poliisi mu disitulikiti y'e Mbarara Jafari Magezi oluvannyuma ayogeddeko eri baddereeva okumunnyonnyola ensonga ezibaluma era n'avumirira ekikolwa kye bakoze okuggala oluguudo. Kibi nnyo era tukivumira ne baddereeva tubagambye nti tebakiddangamu era n'abantu bakkiriza nti bayinza kukiddamu because bw'oba olina ekizibu ky'oyagala abantu bamanye ate tokireetera mu bizibu birala. Bamutegeeza nti bakooye okuyisibwa ng'abatali bannansi kubanga poliisi y'oku nguudo ebakwata buli olukya mu busongasonga bo bayise obutono ddala ne batwala mu kkooti ne baggalirwa. Emmoroka eyinza okuba evuddeko indikeeta nga munnaffe omu bw'ayogedde ekyokka ne kituviirako obuzibu n'osaba bafutadde mu kkooti n'ofayini emitwalo 3 oluusi batuziinawo n'ogenda mu kkomera n'osibibwa. DPC Magezi ategeeza nti wabaawo wa poliisi akola ekikolwa kino abeera alidde enguzi era n'abategeeza nti wakubayitira Gino Kale Kayihura okugonjoola ebizibu byabwe. Bagenda ku luguudo ngo ne basasula fayini oluusi ya miliyoni naye rusiiti bamuwa ya mitwalo 2. Noonyerezeeko tulabe obutuufu obukirimu then bwe tusanga nti kituufu ddala kikolebwe abakikola bavunaanyizibwe because kiba kimenya amateeka. Baddereeva era beemulugunyiza eri minzaani y'ekitongole kya UNRA Mbarara gye bagamba nti evaako emmotoka zaabwe okufa. Webrigi poliisi ya gavumenti ife poliisi wano is enforcement tewali kye tusobola okukyusaamu. Abamu ku baddereeva bagambibwa okukwatibwa poliisi y'e Masaka ne baggalirwa kuliko Majidu Kaggwa eyakwatibwa olw'endabirwamu y'emmotoka ye okubaamu olunyaafa Haji Moses Tutwama n'abalala. Batuwooninge nti ku Monday oba next week bagenda kukola ekikwekweto ekikwataganya ku motoka enfu kino ne si kusuula busuuzi ekiddo. Ne poliisi ku Bombo Road ekoze ekikwekweto ku baddereeva abavuga nga tebalina bisaanyizo n'emmotoka ezitatuuka na mutindo. Mu kikwekweto kino bakutte baddereeva 8 omubadde ne munnansi wa Burundi abadde akola pamiti ez'ebicupuli. Mu kino abapoliisi ku luguudo n'abakulembeze ba takisi mu kitundu kino batongoza sitiika ezigenda okutimbibwa ku takisi ezikolera mu kitundu kino ng'omu ku kaweefube w'okukendeeza ku bubenje ku luguudo luno. Omukolo gubadde ku Nimu Road Hotel Luweero nga gwetabiddwako ne minisita wa guno naguli Alhaji Abdul Naduli ng'asabye gavumenti esseewo amasomero agatendeka abavuzi b'ebidduka nga bangule baddereeva nga tebannagenda ku makubo. N'olwekyo singa nga babadde batandiseewo essomero tebajja kulekayo kantu konna akoonoona omulimu gwabwe okubanga tebagatadde mu siribaasi naawe agenda okufuluma n'ofuluma ng'okamanyi. Damba Wizire ne Geoffrey Lwega okusikidde gwe yino ku Lwabukedde TV.